Naye dokita, lwaki buli gwe nnyamba simufunamu? Lwaki buli gwe nnyamba takiraba? Lwaki okuyamba kukomekkerera kufuusa obuzibu? Why? Dokita, kuyamba kubi? Kuyamba si kubi. No kubi ddala. Si kubi. Lwaki omukazi takiraba nti namuyamba ne mukuliza omwana we? Kyokka namunzijako by force. Omukazi anteeka ku bunkenke buli kaseera. Omukazi yatwala omwana ate kati amumbuuza. Dokita, nange nnumwa. Omukazi yandibadde anneebaza buli lwansanga. Ate tulina kuyomba buyombi. Buli lwansisinkana nannangira obugumba. Kitegeera. Nze nazza musango kiddala. Kama Katonda. Nakola kinazaawa. Nakola kye kikyamu. Gwolaba oyangudde mu bulago bwe twaberedde ku poliisi. Nze namusitudde ne muleeta mu ddwaliro ng'azirise. Ne lwaki nina kusigala nga nkaaba? Olw'ekisa ekingi kye nnina. Why? Martha. Olaba Abaganda balina olugero olugamba nti Gwowonya Eggere. Manyi bwe luggwayo? Yali kusambya. We bali kukitegeera. Tolowooza nti abaayogera olugero olwo baali boogeramu bwogezi. Nedda. Bino ebintu bivudde wala. Ffenna tulina ebitutuuseeko mu bulamu. Ensi yo nga yo teri straight. Saagala olowooze nti buli gw'oyamba ojja kumufunamu nga gwe bolowooza. Si bwe kiri. Bw'oba omanyi omwana waali, omukazi mumuwe ekyo nakyo kiggwe. Naye dokita. Kati ate naawe obuliza bigambo by'oyo omukazi omulalu. Kwegamba byonna bye mbadde nkugamba obadde tobiraba. Ye gwe oyinza okuŋŋamba mu nkwate omwana mumuwe ng'obwedda mbagamba omukazi omwana yamulina. Anti Martha, mbadde sinaba kumalayo. Nedda dokita. Omazeemu nnyo amaanyi. Mbadde nkugamba bw'oba olina omwana we mumuwe. Ekyo nakyo kiggwe oba tomulina. Then kite. Nkita ntya dokita? Nga mbadde ngezaako okumuvaako n'agenda ku poliisi muze nabbi omwana we. Nkita ntya mazima ddala nga nawe buli kati omwana amubuuza nze. How do I do that? Kati olaba Martha, ono omukyala mundekere. Nze ngenda kumutetenkanya ng'omusawo muggyemu amazima. Bw'anaaba alimba era nja kukitegeera. Ne kansooke nkozesa ku bukugu bwange ng'omusawo omutendeke. Doctor, what should I do now? No. Just gwe gende waka owumule. Nze nja kuba nkuwa amawulire. Doctor, takuddukeko. Oyo omukazi yeekyusakyusa. Ayogera ebigambo n'abikyusizaawo ku ssaawa eyo yennyini. Oba yeetagana kutwalako mu ddwaliro ebutabika. Mu ddwaliro ly'abalalu. Nedda tekyetaagisa. Era bw'anaaba yeetaaga omusawo w'obwongo nja kumuweereza ebutabika. Kubanga kati nange nkyewoonya lwaki yaleka omwana mu ddwaliro gwe yali yaakazaala n'adduka. Kikyanneewuunyisa. Kale dokita, bw'oba nga bw'oyogedde kangende ewaka. Kubanga ekituufu kiri nti olunaku lunnyononeseeko mu bino sigenze ku mulimu. Kati kangende then nkeere nnyo ngende ku mulimu. Beera bulungi dokita. Kale Martha. Kale. Beera bulungi. Kale.
Ngeri obudde gye buyise kankukalire ddala direct waka nange ngende nkolekoleko wakiri akatono. Mbadde mmanyi tugenda kugula bye tugambye. Tujja bigula enkya kubeera tubyetaaga nkya. Yawa n'aba tuwadde address tujja yitira mu tawuni tubigule tugendere ddala nabyo. Olaba oti. Okay. In fact tugende kati. Ankojeda nayinza okutuuka eka nga siriiyo. Ensonga nkubiriza essimu eno wandibadde muyanga bw'omutuusaako essimu. Anti byonna mbigambye naye nkugambye siri naye. Nja kuddayo enkya. Kati omwana yejja ali wakaawe. Ate mwana ki? Ewaka ewaani? Ssebo, eno ssimu eriko na nyineyo. Era ina ensonga zalina okumaliriza ku poliisi. Waba waali nga yeebuzaabuza nga taliiwo mugambe tajja kusobola kukumaza mbiro. Bannange nkugambye nazze n'essimu ye nga sitegedde. Nja kuddayo enkya, nja kubimugamba byonna era enkya. Ono ye ayogera omumanyi? Simanyi. Sewo gwana amanya gwo. Ate kikinza amanya gange ogaagaza ki? Siri naye waka baayi. Halo? Halo? Kakati no nnyabo madamu somesa. Ogenda kusuula mu kaduukulu kaffe. Leero okutuusa enkya omukyala ino omwana olwanaalabye. Ngafande nsasira. Tugenda yeyo omukyala tukimeyo omwana. Titusobola kugenda okuludde n'obudde bugenze kati. Banange mukulu Jodani. Nsasira nsaba kunsonyiwa naye tebansiba nakikola kuyamba. Nyawo. Kati gwe kyogamba akwata omwana waffe n'omugaba. N'omuwa omuntu omulala kutuyamba Nedda ngamba okumufuna ne mutereka mu kifo ekiri seefu. Tulowooza osobola okuvaano ng'omwana tomutuwadde. Togenda kuva wano ku poliisi ng'omwana tetumulina. Toyina gy'olaga. Afande. Kangene ndeko byemaliriza. Bino byatunabiddako enkya tubirabe enkya ebinaddirira. Nga bw'ogambye. Mukulu Jodani. Mukama wange. Tombisanga omuntu gw'otalabangako. Tondeka mukobera mukulu Jodani. Sasira. Sikumanyi nnyabo. Sina na kyenkumanyiika ate naawe nzikiriza tolina kyommanyiiko nnyabo. Olina kyommanyiiko. Beerayo munda bakusibe osasulire ebikolwa byo. Mukulu Jodani. Afande sasira. Kikisoboka nnyabo. Bwana wa poliisi bondi era obudde buyise. Essolde ziri 12. Onoleeta gyaba kweyongera. Gumakase olunaku lwa nkya. Kijja kuba sorted. Jamu engato ompe n'ebirala mbiwandiike ojja kubifuna enkya. Ofisa bamisasira. Jamu engato ompe wano n'ebirala tomalira budde.
Jamune earrings ezo nazo ziteeke wano. Amanya ko gwani? Nani nyama bannange tere muntu mubi. Amanya ko gwani? Amanya. Hey. Yeah, good morning. Good morning, sir. How are you? I'm okay, sir. I'm grateful. Yeah. You are most welcome, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Nyawo. Mr. Patrick, sense okulaba. Kale sebo. Oyinza otuulira kaawo. Obulamu buli butya? Buli. Mr. Patrick, mbadde nkuyise nga mbadde nkwetaaga nga ngamba oba oyinayo ku mawulire gonna amapya. Yes. Kati ekifo ndakinoonyeza n'enkiraba bakiyita Marina. Era ejjo gye ndasiibye okusiisira ku information gye kuŋŋaanyiza okufa mu bakozi aba Marina. Nakikakazisa nti omukyala wo wakolera kuba onako olwajjo ndasibye naye olwajjo lwona tayasibyewo. Jjo twabadde naye ku poliisi. Omanyi ofiisa oli yagenze wannankubira ku oli omukazi ow'omwana gwe nakugambako. Bw'ali ku poliisi yeekalakaasa nnyo mumpe omwana wange. Kyokka ng'ate omwana ye yamubbayo ku ssomero. Naye Mr. Jordan, gwabadde naye notampita. Awo ndabadde etandikira yandigenze kugenda senga atandikira okumulinnya amanda. Singa kati mba amanyi watuufu wasula kuba bali abakozi be ku Marina tewali amanyi wabeera. Omanyi ono omukazi yatufuukidde ekizibu awo wonna ku poliisi ffenna. Tukyankalanya ffenna. Byayogera byaddamu byakyusa. Nkukakana azirise. Kupakuka. Mwate kati bamututte mu ddwaliro. Lwakuba ate omwana naye twali tuzudde gy'ali. Naye naadde saagala Martha ate asooka abitegeere. Sandyagadde yasooka abikole ki? Abitegeere kati. Era nakirowoozezaako n'okusooka mukubireko awo essimu. Nagenza okukiraba ne ŋŋaaka nsooka ensirike. Kubanga nayagadde okusooka okutegeera oba naye olukwe luno alukola ki? Alulimu. Nga bulijjo abirimu. So, kwe kukuyita sooke nkuteekeyo. Osooka omanye wanaabitegeerera tulabe reaction ye. Wanaaba abitegeeredde aliactinze atya. Okay. Naye kati Officer Jonan babadde omugambye tabimugamba. Ale naye namwerabidde omugamba bannange. Oba kale kati ye kansooke mukubira essimu kati nsobola omukubira essimu kati nakola ki? Nampe ki? Ne mukubira ne mugamba tamugamba. Nedda. Tomukubira. Kamukubire
kuba bisobola okunyambako mu kunoonyereza. The number you have dialed is busy. Please try again later. Hello? Mukyala Master. Ono officer Jonan. Yes, sebo officer. Wasuze otya sebo? Bulungi nnyabo, wasuze otya eyo nnyabo? Bulungi. Kaakati mbadde njagala okubuuza ku mukyala gwe watute mu ddwaliro ejjo nga zirikidde wano. Saasobodde okukubirako ejjo. Yateredde? Yes, bwe naviriddeyo ng'ateredde. Lwakuba nti yabadde akyeyogeza mu nze nnina omwana we. Naye dokita yangambye kaagire nga mukeberako kuba kiyinza okuba nga alina obuzibu ku bwongo. Era eno yennyini eddakiika kw'onkubiridde ndi kumpi n'eddwaliro. Wensookedde ndabe bw'ali nga sinnagenda ku mulimu. Okay. Onkubirako ng'otegedde bw'ali. Kati kuba njaga kutula ensonga z'omukyalo ono yasuze munda? Aliwo yenna? Ekyemu? Yes, ono musomesa. Kyogamba Jordan tiyakugambye? Ku kyaki? Talina kye yaŋŋambye. Era saategedde kikyazzeeko. Mwamutadde munda? Yes, bwali omukazi omulala gwe yamuteresa asooka zuula mazima. Ate omukazi oyo twagenze okumukubira ng'ate essimu ye si yagirina. Musajja mulala yagirina. Omuntu gwe yamuteresa? Nga si Polini? Biri bwe bityo. Era nze mbadde njagala kumanya oba nga oyo Polini akimanyiiko? Bayinza okuba nga baagala kutuzannya omuzannyo gwa kifere. Nga bibuzaabuzaamu. Kati kitegeeza omwana teyamuwa Polini. Ye yamwesigaliza. Yatugambye amulina. Ekitegeeza oyo omukazi byonna bye yantambuza bye twayiteetooloola nga tunoonya omwana nga yamulina. Bwatyo bwe yatugambye. Gwe genda mu ddwaliro oyogeremu n'omukyalo oyo. Oyinza n'okumubuzaabuza n'otamugamba mazima. Kuba naye ayinza okuba naye nga tamanyi mwana gy'ali. Kyonna ky'anaaba akugambye onkubira n'ombuulira, njagala kumanya kirimu omu oba bakirimu babiri. Gaala ofiisa. Ye gwe wasuze otya? Tiyakulumiza lwe yakuyodde ejjo? Yannumiza ofiisa. Obulago era bunnuma. Mpulyanga n'obuzimbyemu. Oh, sorry. Kandabe wano omusawo nfune ne ku ddagala. Then nja kuddamu nkukubire. Officer, wasuze otya sebo? Bulungi wasuze otya mukulu Patrick? Bulungi. Anti obwenda nkubira simu ng'eri bisi. Yes, mbadde ina gwenjogera naye. Kaakati ndi wano ne Mr. Jordan. Aŋŋambye
mwabadde musudde omwana waali. Yes, wano tulina omukyala wano ku poliisi ye agamba nti omwana yamulina. Ati twabadde tukusaba omukyala wa Jordan Massa oleme okumugamba ku nsonga eyo okusiisira nga bwe twali twogedde ye nga agamba ti mukyala we ensonga zino ayinza okuba ng'azirimo. Tulinda okumugamba soke mulinya Amanda tusuubule ekituufu. Nga nva kubimugamba kati wabadde onkubirira nga bwenjogera naye ebisinga odde mbadde maze okubimugamba. Singa Jordan yabadde yabingambiddewo yesterday naye katoyedde maze okubimugamba. Kati ng'owabadde oyogera naye osobodde okumanya we waali esaawa zino? Yes, ali mu ddwaliro gye yatuta omukyalo oli Pauline. Kaali Mr. Jordan, ofiisa aŋŋambye byonna yabimugambye dda. Nange Patrick katugenda kola tutya? Aŋŋambye Massa agese ku ddwaliro. Walitegeddeko yamutute? Ya, Martha omulwadde yamutute mu ddwaliro lya musawo we. Okay, njagala agendayo. I continue with my plans. Okay, paku kundagira eddwaliro.